erinnya lyange nze Anna era ewaffe Sembabule gye nkulidde era nasomera kye nasobola okusomako oba nasoma kye nasoma okusomako bwe namaliriza okusomako ekyo kye nasomako nenzije Kampala ewa senga wange. Senga wange ono yalina hotel era natandika okukola. Senga wange mu hotel teyali musasuzi mulungi naye nabeerawo kubanga nali ndya ate nga nyambala ate nga mpisa bulungi. Mwebaza yampisanga bulungi bambi. Twali tubeera mbuya era nafuna omusajja eyankwana era naye ng'abeera mbuya. Yali musajja mukulu naye ng'alina ssente. Ng'omusajja ono bannange yampa ssente. Musajja nga yampa ssente era namwagala lwa ssente in quotes. Awo ng'owandayininga namwagala lwa ssente. Kubanga ewaffe sigamba nti twali bagagga kati nze ekirooto kyange kyali kyakufuna musajja ng'alina ssente. Kyokka ewamwe zaababula ewamwe zaabalema oyagala azirina but which is okay. Gwate lwaki mba nnoonya afaananga nze ng'ate nange kenyini siri comfortable. It is okay. Sister agamba mbadde ndoono nga ndi mu kusoma message then ka notification ne kajja ne wabaawo ampeereza aka message ng'agamba mbu otya nno ow'omukago. Anange sakala ghetto boy oli bulala onagamba nti ekirooto kyali kyakufuna musajja ng'alina ssente era twagendera ddala mu maaso n'omusajja oyo. Ekiseera kyatuuka n'ansaba vanira. Saagaana kubanga bambi yali ankwanidde ebbanga era nenzikiriza ne ngenda ewuwe n'ensulayo era senga wange namugamba nga ngendayo. Bwe natuukayo omusajja yagula emmere ne tulya. Omusajja olwo olunaku olwo lwennyini linda ku kino kigambo omanyi waliwo ebigambo by'osoma nogamba nesookya ngolaba ekigambo kinene nnyo. Onagamba olunaku olwo lwennyini omusajja yakola ki? Ekigambo njala kisabika kubanga ye yakiwandiise nga bwe kiri. Mumanyi okuyita kye bagamba nti gundi ayise ennaku ogundi akutte katima. Okay, kankwese katima. Neralikiridde ebiddako mu maaso. Onagamba omusajja olwo olunaku lwennyini yakwata katima lwe nasookera ddala. Nengamba kirabika bambi kituuseewo by mistake era sirina kye nayogera. Olwaddako era n'akiddamu ng'era tulya mmere. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyaba abampuliriza nti ne kawolongojjo omusawo sajja yakwatanga akatima. Oh my God. Katonda wange. Yesu. Anange ebinene biri mu nsi. Katuddeko ko Katonda mwega. Mbale omanyi wensoso okusingayi kigambo kyensoma yapadde yawandiisa ensobi. Olunaku olwo lwennyini omusajja yakwata katima lwe nasookera ddala. Nagamba nti kirabika bambi kituusewo by mistake era sayina kye nayogera. Olwaddako era n'akiddamu era nga tuli emmere. Njagala bategeeza bassebo ne bannyabo abampuliriza nti ne kawolongojjo omusajja ono yakwatanga katima era omusajja ono kye kyatwawula. Awo senga wange emirimu gye ne gigootaana ne nfuna omulimu. Omulimu ogwo nagufuna ku Ntebe Road era gwali gwa house girl. Nakolayo emyezi 2. Omukazi yali nanyini maka n'anoba mbu ba sisters be bamusaba nti angobe n'anoba. Nze nsomye obubi yangoba sorry. Agamba nakolayo emyezi 2 omukazi ono yangoba mu ba sisters be bamugamba nti angobe mbu bw'atangoba omusajja we ajja kunkwana era navaayo ne ngende wa brother wange yali abeera nakawuka. Gye nagenda
nembeera eyo ne brother wange lumu nga ngenda ku supermarket yemu awo enakawuka ogula ebintu by'okukozesa. Nasangayo omusajja era yalina nyini supermarket eyo, nambuuza obeerawa nga sikulabangako mu kitundu kino. Buli alimu olina okubanga omumanyi kajanja k'abasajja abamu nga sikulabangako mu kitundu kino. Buli ali mu kitundu ekyo obeera omumanyi. Kasasiro kiteezi linga mujomba obeera wanga sikulabangako mu kitundu kino. Namugamba nti mbeera ne brother wange, nambuuza okola, ne mugamba nafunyemu obuzibu ku mulimu gye mbadde nkolera era sikyakola. Naŋŋamba mpulira nkwagadde, njagala onkolereko wano mu supermarket yange, era naŋŋamba nti ajja kunsasula emitwalo 15. Nakkiriza omulimu ogwo nakkiriza omulimu ogwo kubanga ebyaddala nali sikola era nga noonya omulimu ne ntandika okukola. Tewaayita bbanga bosi nankwana nenzikiriza. Nsonga ki gy'osinziirako okukkiriza bosi wo? Kaze ekirooto kyo kyali kyakufuna musajja alina ssente ate olina alina supermarket? Kale tugende mu maaso. Musajja ono batandika okukola, twaayita bbanga bosi nankwana nenzikiriza era ne ntandikanga okutundulanga vanilla ne bosi. Mr. Sozi banange bosi yali sweeti, nze ntaddewaako oluzungu akwesiza kya Luganda. Banange omusajja yali awoma, banange bosi ng'amanyiraavu wangi. Bosi yasooka okundaga nti nina ebiriiriro ebyebujagaali. Amazima gali nti yasooka mu basajja be nali naakegatta nabo mwaka akaseera tewali yalaba ku bujagaali wange. Era bosi naŋŋamba nti ndi mukuumuufu, munansonyiwa bannange. Bosi akaseera kaatuuka nampangisa ennyumba, obulamu ne butandika okunyumira nga buli kimu nkifuna. Vanira waali nga bannange nze njagala nnyo ebintu by'okwegatta. Wangi maama. Era nga neegattira ddala kubanga bosi yaliwo ate nga binyuma. Ne tutambuza obulamu ne bosi, naye abantu nga babeera baŋŋamba nti bosi alina omukazi n'abaana. Nze nga sikkiriza kubanga yali takiŋŋambangako. Ate era nga n'omukazi simulabangako. Nze wamma ne neebeererawo nga nkola era nga ndabirira ne bosi wange mu ngeri gye nnali mmanyi nti yanjawulo. Mbanga ndi awo ku supermarket era nga mmazeewo ebbanga lya myezi nga 8. Mu budde obw'akawungeezi omukazi nga yansanga mu supermarket nga ndi mu kukola era nga ndi busy. Nambuuza bosi aliwa? Ne mugamba tell me what you want to tell him. Banange Dembelio Properties and Associates kozesa omukisa gwa November December weefuniryo akapoloti ekiwawu ku Mityana Road, oluvannyuma lwa Kiwawu phase 1 phase 2 eri bannange ng'otwala 5/5 ku $3.4 nya kitundu 5/5 omanyi obunene bwebeerako ng'ogitwala ku ssente ezo. Bannange duka bunnambiro nga bw'olaba ku screen. Dembelio Properties and Associates banayekwesa omukisa guno. Bannange nga nja kukola ogw'okuyigga dungu ayizze. Mukama agabudde, Mukama akikoze, Mukama akikoze bannange. Genda bunnambiro mu inbox ya Chala Dembelio. Madamu Dembelio mugambe nti waye bwe mbadde ndabasozi magambye nti olina phase 2 Kiwawu estate nga 5/5 ngitwala ku $3 $3.4 bannange duka. Oyina oyagala ttaka, waliwo awo Bujuuko, waliwo Nsangi, waliwo Wakiso, ku nguudo ez'enjawulo ezifuluma ekibuga. Oyina omukisa okufunawo poloti kw'ozimba amakaago. Oyagala ettaka kw'oteeka business nga zi farm, bulimi, oyagala kuteeka maduuka, kuteeka za apartments, oyagala kwebuuza ku nsonga za byapa. Dembelio Properties and Associates bakulindiridde. Ku screen nga bw'olaba ennamba zizo ziri 2. Madam Nancha Beatrice kulwa Dembelio Properties and Associates. Omukazi nga yansanga mu supermarket nga ndi mu kukola era nga ndi busy. Nambuuza bosi aliwa? Ne mugamba tell me what you want to tell him. Banange
Saakirota nako nti mukyala boss mba ndi awo nga boss atuuse. Yali musanyufu okulaba omukyala oyo era nga ne beewa buhaga mu maaso gange. Jjukira tuli ku mulimu, bakasitoma nga bajja babuuza ku mukyala oyo nga bamubuuza mukyala bossi nga wabula bannange waddawa. Bakasitoma bonna nga bamumanyi wabula nga omusajja takiŋŋambangako baanammwe byanzigwako. Nakanula amaaso n'ensoberwa n'entuyana n'empunga wabula omutima gwaŋŋamba ŋŋende ewaka neebake. Bantu mmwe kye nakola ne neekuŋŋaanya n'ensusuka ne ŋŋenda ewaka ne neebaka. Bwe bwakya ne neegendera mu kyalo ewaffe, si kubanga banjiira asidi. Era I went home ne mbeerayo for 1 week ne nfuna omulimu Ejinja, ng'ogwo omulimu gugaba ssente za looni. Nasangayo field officer ne tutandika okukolanga naye, mbali manyi okukolagana naye. Naye mujjukira nabadde nga mmanyidde ebintu by'okwegatta. Ensonga neekuze, olaba n'Ejinja ekusigadde mu birowoozo. Mujjukire mbadde nabanyonyodde nti nali namanyiira okwegatta era obulamu ne bumbowa. Ne ngamba lwaki sigambako ku field officer ne tutundulanga ku vanira. Abange ensonga bwezityo bwe zikulira ddala. Lwaki tetulangako ku vanira? Bambi omwana oyo nze namwekwanira era yakkiriza. Naye ne mugamba just kunyumirwamu, si byakulemezaamu. Kyeki ekyo byakunyumirwamu, si byakulemezaamu bannange. Otyo field officer nakkiriza ne tutandika okutundula. Naye nga bameka abalina amaanyi agagaana abasajja? Abasajja bameka abagaana nga omuwadde opportunity eyo kibayita okulonda ekyapa mu mannyago nga already transfer signing. Ne tunavanira bambi omwana oyo nze namwekwanira era yakkiriza. Naye ne mugamba nti just kunyumirwamu. Agamba field officer nakkiriza ne tutandika okutundulanga vanira nga bwe tukola ku bakasitoma. Olwabulangawo nga ffe tutundula vanira banna. Tugenda mu ofiisi z'abantu ab'obuvunaanyizibwa, kumbe bajja balinga abava mu binaabiro nga bava kakati abantu gye tugambira overnight, simasuze mu overnight, emikono giri waggulu eno denna overnight, eno overday kubanga eri night, overnight, overday bannange. Sister agamba nga bwe tukola ku bakasitoma olwabulangawo nga ffe tutundirawo vanira. Bossi waffe yali abeera Kampala mu wiiki ng'ajjawo omulundi gumu, naye era ne out nagendanga era yannayo nasongawo omusajja eyo nayo nasangayo omusajja nankwana nansaba nnamba yange nenjimuwa ne tutandika nga okwogera n'oyo omusajja oyo tugenda kumuyita dokita kubanga era yali dokita nga akola mu kitongole kya gavumenti era n'abakwolo baali bazze mu field ey'Ejinja. Dokita nansaba ennamba y'essimu nenjimuwa netandika nga okwogera ne dokita mpola mpola. Jjukira ninawo ne field officer wange oyo dokita yali abeera Makindye, nalinnyanga nenva Ejinja nenzija Makindye. Mujjukire field officer wange twali twateesa si byakulemezaamu era ne tukkiriziganya ka bulungi era nanzikiriza okugenda Makindye okulaba dokita banna. Nali nina omugamba kubanga yali agenda kusigalawo yekka bambi. Yakkiriza nga ntuuka Makindye nga musangawo dokita omulungi nga nsula mu oba yagosula nga oba nga asula mu apartment eya
kabi ebintu byonna nga bya bbeeyiho bannange ne mpulira nga ndi seefu bulungi ekiseera kyatuuka nga tulina okugenda ekawolongojjo era ne tugenda ekawolongojjo bannange dokita yali takuumuuka wempulira w'olyankozesa ekigambo takuumuuka kiba kirala wano mba njagadde ebintu bireme kuwaawaala nnyo. Buli omu yenna ajja kuduuka akugamba blankets zaadiba. Leero njagala balaga nti blankets tezaadiba. Blanket kyekintu ky'otwala n'obeera nakyo emyaka 10 n'okusoba n'okoowa n'okigaba n'abazzukulu ne bakikozesa. Kasita oba oguze original blanket original, tunula ku blankets zino bwe ziti. Blankets zino ogikozesa emyaka n'emyaka esigala ng'eringa bweri. Wano ku Masses Quality Beddings osangako blankets eziri original. Banange tuyina blankets ennungi. Ate wano ku Masses Quality Beddings tubeera ne blankets zonna ne bbeeyi zonna ne qualities zonna. Nze omuntu akugamba amazima n'enkwawulira n'enkugamba kasitoma olaba eno blanket yo original, ono blanket ono si mulungi ojja mwozamu emirundi ebiri afe. Kati munange tuba nabyo byonna mujje mutuwagire. Ono agamba nti dokita yali takuumuuka. Dokita ng'agenda mumanyi dokita ng'agonda mumanyi eryenvu lya bbogoya erisuse. Dokita sozi mutowe, dokita mutowe kaneme kwewayiza lwaki asozi muto abawange kati ono dokita muto. Unagamba dokita ng'agonda mumanyi eryenvu lya bbogoya erisuse. Dokita mutowe bwatyo bwe yali eŋŋonda. Bannange nawulira obusungu naye neŋŋuma ne bukyenkeera nga nina okuddayo kulimu Ejinja. Field officer wange twakomaawo okwegatta. Natya okuddamu okumugamba nti ampeeko. Jjukira namuleseewo ne ŋŋenda e Makindye. Nalowooza nti tekijja muyisa bulungi era awo nze ne field officer wange we byakoma ne mbeerawo. Lwakya lumu dokita n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti bali Ejinja bwe mba nga nsobola ŋŋendeyo mulabeko. Era ne ŋŋenda ne musanga mu bbaala ye ne mikwano gye ne tunyumirwa. Naye mu kunyumirwa mukwano gwa dokita n'ansaba ennamba y'essimu era n'enjimuwa. Ebyaddala nze n'oggaba ennamba y'essimu tuli tuti. But it's not good. Mbabuulire, it's not good. Ebyo tujja biraba. Mukwano gwa dokita n'ankwana. Yankwana embeera ate ng'alina ssente. Yankwanya mu mbeera ate ng'alina ssente era ng'ampa ssente. Bano abasajja benjogerako bonna abakozi ba gavumenti nga balina ssente. Mukwano gwa dokita tugenda muyita Mr. Zaakayo. Oba kati lwaki amise Zaakayo bannange Mukama atusaasire kubanga kino kye tugendako. Katuulire Mr. Zaakayo. Lumu Mr. Zaakayo nga nsindikira transport nti ngende mulabeko. Mr. Zaakayo yali azimba biichi ku Lwentebe Mr. Sozi. Nga ntuuka ekituufu Mr. Zaakayo yali azimba biichi era kyali kituufu. Mr. Zaakayo asanyuka nnyo okundaba era ne tugenda ekawolongojjo. Maama ekyalo ekyo wakyagala. Omutala wagwinako obutuuze bannange. Ne tugenda ekawolongojjo. Mr. Sozi omusajja yalina kye bayita Zaakayo muto era ng'amanyi okukozesa Zaakayo we. Waliwo abasajja abayina nga tebamanyi kubikozesa ebintu byabwe naye ono yali muka. Mr. Zaakayo yatundula vanira nengwa mu mukwano nengo omukwano ngugwamu ku lwa vanira. Katugende maaso. Omukwano agugudde mu ku lwa vanira. Banna
era namwagala okulwaza akayowe era nenzirayo ejjinja nenzigyayo ebintu byange nembitwala ku biichi ntandika okubeera ne Mr. Zakayo. He was very ebigambo bye mulira mbiddingana very naye wano bw'akyogedde. He was very happy. Ne tutandika ng'okutundulanga vanilla buli lunaku. Mr. Sozi omusajja ono yatundulanga vanilla. Bantu bange ndowooza mumanyi obunene bwa biichi bwe bubeera era n'obungi bw'emiti egibeeramu. Omusajja yatundulanga vanilla ku buli mutyo. Anna mumanyi obungi bw'emiti ku biichi bwe bubeera era omusajja ono yatundulanga vanilla ku buli muti oguli mu kompawundi ya biichi misana ttuku. Ffe nga tubeera mu vanilla yekka. Naye baana mmwe mbabuulire kye najja mu vanilla lubuto. Gamba nti lubuto. Ne ntandika okulaba nga kala z'entuufu ziyingiddewo. Baana mmwe nakaaba nabonaabona. Ndowooza olubuto lwali mu myezi ng'ena nenzira ewa ssenga wange embuya. Nenyumizaako ssenga naŋŋamba nti gwe zaala omwana wo omusajja muveeko. Nze nga nze natuuka ne ndaba nga sisobola kukuza mwana nzekka era olubuto ne ndujjamu. Bwe ntyo ne nzikakkana ate mulowooza lwalwa nga nfuna omulala. Ono ye yali anzise bussi ng'essimu yange egenda efa nga ŋŋamba omusajja eyali ankwana ŋŋenda mwogera erinnya kubanga yali anzise era baali bamuyita Kimu. Kimu abeera mbuya even naawo nga ŋŋenda ŋŋamba Kimu nti essimu yange efudde nga Kimu aŋŋamba ŋŋenda kugulira essimu empya kubanga twali tetunnatundula vanilla era mujjukira nga naakajjamu olubuto ate nga ne vanilla ndayidde obutamuddamu kumutundula. Baana mmwe olw'essande nga lutuuka nga ŋŋamba nti tugende ku dduuka naye mbu edduuka eryo lirika Kanyanyoba ng'agenda eluzira Mr. Sozi wallahi saalaba kapande ka loogi. Kwegamba akapande wasomye bubi akapande kasoma amagye sima bwe bayimba lyrics ezo. Tewalaba kapande ka loogi otyo. Saalaba kapande ka loogi era nali sisuubira nti tugenda mu loogi. N'ebisajjasajja ebitwala abawala mu loogi nga tebibagambye bye bagendako. Omusajja nata omusoko mperekereko wano katono. Kitegeeza nti omusajja oyo alina engeri gy'aba yakukuttemukko obujega nga alaba na kino kisoboka. Kubanga omuntu engeri gy'agamba tugende nga tutegedde kyagamba notandika kulaba kifaananyi kya loogi. Katugende mu maaso. Baana mu olw'essande nga lutuuka nga ŋŋamba tugende ku dduuka naye mbwe edduuka eryo liri ku nnya. Nale ndowooza Kanyanya. Edduuka eryo liri ku nnya ng'agenda eruzira. Mr. Sozi wallahi saalaba kapande ka loogi era nali sisuubira nti tugenda mu loogi wabula mu maaso nalabawo kafe. Baana mmwe ng'emabega loogi. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Mr. Sozi wallahi saalaba kapande ka loogi era nali sisuubira nti tugenda mu loogi wabula mu maaso nalabawo kafe.
baana mmwe ng'emabega loogi. Era ng'ayingira munda nange nga ngoberera agulawo oluggi era nga sitidde kubanga ebyokwewaako twali tetubyogeddeeko. Nze nga mmanyi nti omuntu ono ategeera tasobola kukola bya kisiru. Baana mmwe nga Kimu agamba nti onjagala nga nange mugamba nti nkwagala munnange, era singa sikwagala sandibadde wano. Nga ngamba kati nno sooka ompeeko. Kutyama na kugiirawo. Nange kutuula na kutambulirawo. Olwakukwanye kubanga bibadde bibuuzo. Onjagala nti nkwagalira, singa sikwagala sandibadde wano. Kati nno ogiro nzijemu pannange. Kati nno sooka ompeeko. Bwe tumala tugende tugula essimu ne banneewulira abantu. Kimu yalina ssente era nga ne ssente z'essimu yazindaga, wabula nze nali simwagalangako era nga ne vanira wange nga sisobola kumumuwa. Mr. Sozi nga mmaze okugaana omuwaako, Kimu yankwata n'ambuuza nti Ana, wali owuliddeko ku bantu be battira mu loogi? Ne mugamba nti mbawulira. N'aŋŋamba nti leero oyinza okubeera omu ku abo. Mr. Sozi omusajja yantuga. Ebyembi bisekerwa pannange. Katono nnyo. Kimu yankwata n'ambuuza, Ana, wali owuliddeko abantu be battira mu loogi? Ne mugamba nti mbawulira. N'aŋŋamba nti leero oyinza okubeera omu ku abo. Mr. Sozi omusajja yantuga. Omusajja n'antuga. Sirina nawe ntandikira kuba nduulu wabula mu kuntuga nga nze nsaba essaala ey'okufa. Kazi ebeera eti eyo pannange. Sikwe okuyimba akayimba siibula muzaana wagende mirembe, omuzaana wagende mirembe siibula pannange. Nze nasaba essaala ey'okufa baanammwe, omusajja nagaana omuwaako wabula ekiseera kyatuuka ng'amaanyi gampedde. N'atuuka n'andeka mu loogi, naye Kimu saamuwaako era nali ŋŋenda kufa nga simuwaddeeko pannange. Siba abantu omuntu asobola okumalirira okukola ekintu n'onyiga, ate omuntu n'amalirira okukola ekintu n'osanyuka. Kati abawulidde nti eri emabegako nga sisita yali ensonga z'okwegatta azaagala nnyo, yandirowoozeza nti kakati ate ono agenda kukuwa essimu. Kakati ekyokumuwaako obuwi kiki ekiganye? Naye ono omutima gwe gwali gwagaana. Bali yabawangako ng'ayagadde ng'asazeewo. Ono omutima guganye. Katonda wa Isirayiri, Yakobo n'ekisaaka. N'andeka mu loogi naye nga Kimu saamuwaako era nali ngenda kufa nga simuwaddeeko. Nabeera mu loogi kubanga twagenda ssaawa 9, n'andekayo ssaawa 3. N'andekayo ssaawa 3 ez'ekiro nga mwenyoola. Wabula senga nali mugambye gye nali ndaze era ng'akimanyi nti ndi ne Kimu, ate bambi ng'amumanyi bulungi. Era bwe nkomawo ewaka senga n'ambuuza, kiki mwana wange? Ne mugamba senga Kimu kyankoze. Senga Kimu kyankoze. Nga nze nanzijudde nkwagula obulago bwonna nga mbulimu omusaayi wabula weerwanako bannange. Senga yanzijanjaba era n'abewaka talina gwe yagamba bambi mwebaza. Guys, to share this story, I was inspired by Nach. Baana mmwe Nach yaŋŋamba nti ye yatuuka ekiseera ng'anoonya gaayo omuwoomu ng'anoonya gaayo omuwoomu
nga bwatakoma bwotawooma nga bwoba bwotakumuka nga akulekawo sisinaki. Thank you and thank God nti gwe ekyakutuukako tekyantuukako. Era weebaza omwoyo okuluŋŋamya, weebaza omwoyo ndoza okuluŋŋamya nga bwe kyali. Naye nze abasajja be nayagala bonna abasinga nabaagalangako ssente. Ssente zaali zinsingira baganda bange. Era omusajja bw'obanga tomwagale togenda wala naye. Omusajja bw'akitegeera nti okozesa mukozese, muganda wange toyinaawo bulamu. So please, omusajja bw'obanga tomwagale muleke. Ekiseera kyatuukanga nengoba ku by'okugenda ebweru, naye mu process eyo nafuna omuvubuka eyankwana. Oyo omuvubuka saamuwabudde oba saambulidde engeri gye nali saamugamba ndowooza ngeri gye nagoba ku bintu byange, wabula communication yo yaliwo. Era ekiseera ne kituuka nga nina okulinnya era ne ntuuka mu nnyumba gye nalina okukoleramu. Gye nalina okukoleramu. Embeera teyali nnungi era namalawo emyezi 6 nenzirayo Uganda, wabula omuvubuka ono ngenda muyita Musa, linnya lyange Musa. Era Musa yakimanyira ku kisaawe, yankima ku kisaawe n'atwala nze gye nali mmanyi nti wowe. Era nentuuka nga waliwo main house ne boys quarter. Nze amagezi gaŋŋamba nti kirabika apangisa, era mu main house landlord yasulamu, era naye talina kyeyaŋŋamba. Nga twebaka nga bukya nga tutundula ku kavanira bwe tutyo. Naye mu kawungeezi ng'aŋŋamba Musa nti Musa, enjala ennuma, ebyaddala enjala yali ennuma. Ate n'ekirala naye sina ssente. Ssente ze nakomawo nazo nezo nakola nga ndi Saudi, nazisindikanga mu kyalo nga baatandikawo ka project k'okulunda ebyaddala nga sinaawo ssente. Kyokka ne Musa nga ndaga nti talina Mr. Sozi nga tugenda mu kasenta nga ngula ebyokulya ebyange, nga ngula Minute Maid omunene n'amazzi amanene ne chapati 2. Nyongera okubajjukiza nti nze nabigula ku ssente zange. Nga tuddayo waka era ne tusooka tutundula vanilla nga temunnanywa Minute Maid. Mr. Sozi lindako. Mr. Sozi, Musa olwamala okutundula vanilla yatuukirako omwana ow'obuwala waaviiramu bannange n'atuuka ku kyalo kiteredde. Mukama yasaasira. Kale wulira bye tugenda okusanga mu maaso wano. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke. Bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja tuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Bye nagula nabigula ku ssente zange nga tuddayo ewaka
era tusooka tutundula ku vanilla. Mr. Sozi, Musa olwamala okutundula vanilla yatuukira ku Minute Maid wange yamunywa yenna n'amumalamu. Nawulira nga nfa naye ne ŋŋuma ne twebaka era ne bukya. Bannange twabeera munda mu nnyumba eyo nga tutundula vanilla. Mr. Sozi, zaali zigenda mu ssaawa 8 nga mpulira omukyala ebweru ng'ayita Musa, n'aŋŋamba nti oyo maama, naye era n'aŋŋamba nti tusirike ajja kumala agende. Mr. Sozi, ndowooza omukyala oyo yali ategedde nti mwendi era yalemerawo ku mulyango ng'ayita n'atuuka n'akuba oluggi nga tuli omwo nga tumutundula vanilla ne mutabani we. Agamba nga tuli omwo tutundula vanilla ne mutabani we. Bannange tutundula vanilla ne mutabani we. Ne ŋŋamba Musa nti ggulawo, maama wo tajjaamu oluggi. Naye bannange abaana abawala mulabye ennaku, mulabye ebinene ku nsi. Ne ŋŋamba Musa nti ggulawo oluggi, ggulawo, maama wo tajjaamu oluggi. Musa naggula, nange ne neekweka wansi w'ekitanda ne bannange. Musa naggulawo, maama we n'amubuuza nti ng'otuuyanye. Bannange Musa naggulawo, maama we n'amubuuza ng'otuuyanye ova kukola ki? N'amugamba mbadde ntereeza luumu yange. N'amugamba kannyingireyo ndabe by'obadde otereeza. Bannange wala ndoza neetagayoko ku gaalubindi kati kubanga ono layiti mungi. Mbadde ntereeza luumu yange. N'amugamba kannyingireyo ndabe by'obadde otereeza. Omukazi n'ayingira era nansanga nga ndi wansi wa kitanda kya mutabani we. Mr. Sozi, naswala. Jjukira nali nnyambadde ka night nga kalinga akewa anti-mase nansa na baana mmwe. Omukazi leka nvume n'aŋŋamba nti ndi mukozesa mutabani we, ndi malaaya. Omukazi nanswaza ne nnyambala. Mukazi nanswaza ne neekaza ne nnyambala nga ndaba n'enfuluma ekikomera kye ne ŋŋenda ewa ssenga wange. Mr. Sozi, laavu nagivaako nebaza Mukama nti ndi mulamu bulungi era naddamu ne ntambula. Ssaawa zino ndi bweru era ndi bulungi. Nebaza Mukama olw'obulamu bwange. Mr. Sozi, nze laavu nagivaako kaninde ekiseera ekituufu nakkakkana. Nkwagala nnyo Mr. Sozi era Mukama abankuumire mwenna. Bannange ye kati tugambe ki? Tugambe ki? Waliwo ebiseera w'ogamba nti kati omuntu ono abeera azimu nga yamuliko, kubanga omuntu okunywera obulunzi, omuntu okubeerako n'akucakala n'akwambuka n'akukkirira, oluvaawo n'agenda ku Minute Maid wo n'amukakkanako n'amunywa n'amumalamu. Nze nabagamba waliwo lw'oyinza okuba ng'otambula mu supermarket, amaaso go ne gasisinkana abantu babiri abalabikira ddala ng'abantu abo tebayingidde bonna supermarket naye nga beesanze mu supermarket. Kati omu ku bo ayinza oba ng'alina akaana, omu ku bo ng'ali mu kutambula ne mukazi we oba okutambula ne musajja we. Abantu bano n'obatunuulira amaaso nga bageesisinkanyizza. Mu kwesisinkanya amaaso gano
ng'olabira ddala nti engeri oba kino kyenjogerako kyali kikutuuseeko ng'olabira ddala abantu bano engeri gye beetunuulidde beemanyi. Kakati bombi ababiri bano bayinza okuba nga be bali nabo bantu bakulu naye bo oli awo nga tebakirabye ne beetunuulira face expression ng'eraga nti these people beemanyi. Bayinza oba okusimayilingako ne beesimayilingira oba ne beebwalabwala buli omu n'akuba ku munne eriiso eriraga nti amumanyi ne batambula ne bagenda. Kati gwe abalabye n'osigala ng'oli bothered n'ogamba wait a minute. It is clearly crystal clear bukakafu bwereere obulaga nti these people know each other. But why? Beetunuuliddeko ne balaga nti beemanyi tebeesisinkanye nti tebasisinkanye beebuuzeeko. Buli omu atambudde gage. Kakati olumu endowooza yange kyeva eŋŋamba nti abantu abamu be bano. Waliwo omuntu gw'osinkana mu bulamu n'ogamba Mukama oba toddangamu kumusisikanya. Kati ate oba oli awo olw'okuba ensozi ze zitasinkana abantu basinkana n'oddamu n'omusinkana. Ne kugamba bo ne beetunuulira ne bakola flashback obutambi ne buddayo nga beemanyi. Naye nga tebalina bwe bayinza kugamba nti beeyanjule nga ba mikwano. Omuwala twali awo naye bw'anaafuna obuvumu obuleeta emboozi y'anaagireeta. Ntera nnyo okulaba bino ebimotoka bitera oba okuba nga bipaakinze ku mafuta n'ebimotoka biba by'abalambuzi. Mubiraba nnyo ennaku zino abali ekyaddondo. Osobola okusanga nga ziringa zi drone naye nga waggulu ekola open roof. Oba ebimotoka nga bikosta biringa bye bus biringa na kalina biriko wansi ne waggulu n'osanga ebimotoka ebyo nga biriko abaana abawala kuli endongo. Bannange walabira byeko ebimotoka ebyo. Kakati tuba tuli nga ne bano abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi batambula balaga wa ne mutambula bwe muto newankubadde mugenda kulambula sit properly mutuuke naye omuziki bagutandikidde bakyama ku petrol station mwenna like people around them nga mutonega bannange. Kino kye bayita okunyumirwa n'ogamba bani oba nze musiru oba nze atafuddeeyo ku kyakala ng'olaba abaana banyumira obulamu. Tuba twogera ekiboozi ekyo omwana omuwala kyava annyumiza n'agamba munnange essozi ebimotoka ebyo biraba buli lwe mbiraba nzijukira ekyantuukako kunze otyo. Kakati eyo emboozi tuginyumya. Omanyi nga bwe munaabanga mutudde awantu naye nga bwe mutudde bwe biba restaurant oba bwe ba hotel ng'eriraanye essundiro ly'amafuta kati nga muwulidde ekkerere ebweru. Of course temusobola continuinga kubanga already ne sound oyo abeera aba distractinga. Kati ne mulinda baveewo kakati emboozi ne mugitandikira kwenogamba ne bannanga abaana ab'obuwala mulaba omwana ng'ono. Kakati mu mboozi ne session gye twalina kati ate ayingizaamu ekirabadde kitaliko programu nga kakankunyumize n'okunyumiza n'agamba nze ondaba nga bwe nze kugamba nti ebintu byenze nsinkana bino mbadde sigenda bigamba naye ate olwedde kizze nti otyo naŋŋamba olaba ebimotoka buli lwembiraba era bwe dambiwulira bisawundi ebyo nze nga nsika memories zange nga zibisikayo naye nga nsazeewo neme kyogerako kati era abwotandisa discussion eyo konze otyo nga nsozimu ekimotoka ekyo kiraba abaana batambula ne banywa emyenge. Driver yekka Katonda bw'asaasira n'abanga yategeera obulamu ne musigala nga buli mu mikono gya driver ye asigale nga ali safe abavuge mutuuke bulungi naye abaana beekola ebintu konze naŋŋamba okimanyi nti nze mu kimotoka omwo mulimu omulenzi eyankozesa konze mu kimotoka omwo mulimu omulenzi eyankozesa. Twagenda ne tubaala gye twabaalira ngenze ne ka group kange kabawala nagasozi mu tekwali mulenzi. It is very possible abaana ab'obuwala okwekolamu omulimu bwe mukolamu ennaaba obbies ba oggies ne mwekolamu omulimu ne mwensonamu obusente ne mugenda mu ku kitripu ng'ekyo. So ffe twali bawala nga tetulina balenzi naye abawala abamu ndooza bo baali bakitegese nga bamanyi nti eri wabeerayo abalenzi something that I didn't have idea ku kyo. Nze nali ngenze kunyumirwa ne tukeri nga ndaba abakyali bange bali bize n'abalenzi nenga mwe papa nembye babadde ne bagayizi baabwe nga ne tubeerayo ne biggwa tudda nenga abaana abatamidde konze wali otamidde wali tutamidde naga nali ntamidde gwali mulundi gwange gwakubiri okunywa omwenge.
nga ndaba vibe tuli mu vibe mikwano gyange n'agamba sozi wakati mu byenge nga bindi ku mutwe njagala kukakasa ng'emmotoka etambula omwana ow'obulenzi atandika okunkwatirira ate omwenge gwankutte ku mutwe njagala kutegeeza bigenda okunzika ng'omulenzi ankozesezza mu mmotoka n'agamba ne njagala kutegeeza ebigambo bino nga tumaliriza ng'omwenge tegunnanzibwako natuula wansi mu mutto omwenge ne gubanga ogugenda nga gunvaako kubanga engeri gye natandika okulowooza engeri bino gye byatandiseemu engeri gye bankonvinsinga okujja okubegattako tugenda kunyumirwa engeri bino gye bibaddewo nennywa omwenge mu ngeri gye sigunywangako mulundi gwakubiri naye nga bwengunywa olyalowooza bulijjo mbadde ngunywa tuyingidde emmotoka nga sikyasobola kwekkaanya neŋŋamba nti kati ono gwenjogera naye ono ankwatirira yaani nga sikyasobola kukikontrolinga nga sisobola mugamba nti tonkwatako nga nange ninga alina engeri gye mbinyumirwamu naye bwe namala nentuula wansi nentandika okulowooza omwenge nentuuka ekiseera nembanga atannaba kunywa okuggyako okumpunyako naŋŋamba buli lwendaba emmotoka ezo nenzijukira engeri ekitiibwa kyange gye nakissa omwana ow'obulenzi gwe simanyi n'erinnya nga sirimanyi nemuwa access ku mubiri gwange ogw'ekitiibwa kyenva mubuuza nti bali bakwano bo baamanya naŋŋamba sozimo baamanya naye olw'okuba ndowooza bongeri zaabwe baasanyuka nti olwo neegase mu kagurupu era baayagala nnyo to involve me mu activities endala naye nagamba bwe mba naswadde bwe mba naweebuuse kankume ku ekyo era yagamba nti ebintu byali bibiri okuteeka obwesige mu mikwano gye ne bamutwala mu makubo nakati ge yejjusa ekyokubiri kwe kukozesa omwenge n'atuuka nga takyasobola kugukontrolinga nga gwe gumufuga mu kumufuga ebyo bye byavaamu ntandise emboozi eyo nga nvudde ku ki nti abantu basisinkana mu maduuka kati we bwasisinkana n'omuntu oyo mu supermarket kubanga olumu ogenda okwekanga nga feesa agijjukira tamumanyi linnya naye ng'ajjukira ekirenzirenzi ekyo ate olumu ogenda okwekanga nga bumba yakubye ebifaananyi bano abaakubye ebifaananyi oba naye yakubye ebifaananyi agerera nga omulenzi oyo alina waalabikira so nga tasobola mwerabira be bamu ku basisinkana mu zi supermarket ne beetulako bwe bati ne baseka amagye mu lukufu buli omu ne yeeyongerayo wali obaddeko n'omuntu wo girlfriend wo mukwano gwo brother wo oba relative wo mukazi wo oba bbaawo ne mutambula naye mu supermarket niwe baako omuntu gw'olabidde ddala nti amulabye ate ng'amaaso gaabwe galaze nti beemanyi nongaayo oyo story ki nabuzaabuza nahawaii ati andoza anfaananidde muntu mulala nanga yi akufaananidde omuntu mulala naawe n'omufaananira omuntu y'omu mwena amaaso gammwe bwe gasinkana nga mulaga nti mwemanyi saya n'atandika okuvula abamu bajjamu n'oluyombo naye musajja guba naye nfuulira ddala omusiru kwegamba olabi ddala nga sitegeera musajja ggwe kyogamba nti nze sitegeera nze alabye omuwala omanyi naye weesiba ku nsonga omanyi weesiba ku bintu kakati nze omuntu simumanyi kati bwengamba nti mumanyi oluyombo ne lubeera awo ne mudda mu mmotoka buli omu nga tanyiga munne ng'omukazi ali badada agamba yi oba kibadde ku musajja ng'omusajja ali badade ng'agamba muwala naye ddala omuwala ono gwe nina muwala mutuufu engeri gyanfuulidde ddala omusiru bannange ng'ojjukira akatambi nga bwe kabadde abantu bano beetunuulidde nga beemanyi bino byebimu ku biba byabaawo kale nno njagala okwebaza Katonda kubanga ye asigala atusaasira nalabye Judith Hard in one of her videos ezibadde zitambula ku TikTok munaku zino nga yejjusa obulamu bwatambuliddemu engeri gyabaddemu n'abasajja okukozesa ebiragala myenge emikwano emibi tuyinza obuteekwasa mikwano mibi abamu emikwano emibi giba leads into obulamu obw'okwejjusa naye eriyo n'abantu abalala nga babeera bokka eri abantu nga akola ebintu yekka ng'ajjamu akomawo awaka nga ali clean
nga temulina na kye muteebereza naye nga ebyambyo ne byakolako ye yekka yabimanyi. Abamu batuuka ekisaana bikoowa. Siyinza kusinziira wano kukulamula gw'ovuddeyo n'oyogera abalala basirise. Bulijjo bwe mbagamba nti ebintu bino bibeerayo ate bituuka ku ffe kennyini nze naawe abali wano. Ogenda okulya ng'omuntu avuddeyo ng'agamba nti sozi ekimbaguddeyo ye story y'omuntu gundi gye nnawulidde. Kati njagala kubategeeza nti ababi yenze naawe abali mu kulaba show eno. Ojja kubeera awo gali naye omwana ono teyeewummuzaako, obwamalayo obubajjudde, omwana lwaki osuula ekitiibwa kyo, n'olyoka weeweebuula bw'otyo. Mukwano ono yayogedde ebibyo tetubimanyi, ate ebiseera ebisinga tulina engeri gye tubitwala ng'ebiri nomo shit. Naye obeera oli awo nga waliwo aleese story noga wait, ensonga zino nno bulijjo nziyisaako amaaso. Omanye eri abantu abagamba ebyo byabaawo ebirowoozo bimujjira ne bimujjukiza ebintu ebikadde, ye kennyini n'abirwanyisa nga ebyo byabaawo n'akivaako. Naye obeera oli awo oluusi story yennyini egezaako okurireetinga naawe ng'etuuse. Kyenva nkugamba nti tolina lukusa kulamula muntu yenna. Oli avaayo tumuyigireko. Kyova olaba akoze conclusion n'agamba nti oli yali anoonya musajja amumazisa. Nze munnoowo nali nnoonya ekintu kimu. Yali anoonya musajja akuumuuka. Nze nali nnoonya ekintu kimu, omusajja ng'alina ssente. Abantu abamu balina ebiruubirirwa, balina ebirooto, naye abamu tebakimanyi nti ate n'ebirooto byabwe bisobola okubeera ebibi. Noba n'ekirooto nga kirooto tekyalidde badde kibi, naye amakubo g'oyagala okuyitamu okukituukako nga gwe wali omutawaana. Okufumbirwa omusajja oba okuganzibwa omusajja alina ssente si kibi, naye ekibi kwe kukifuula ng'empagi kwe weesigama okukola okusalawo okw'okukkiriza omuntu oyo. Buli golo ya muwala yayagadde omusajja asobola okumulabirira. Omusajja ajja kukuleetera obutejjusa lwaki wafumbirwa, ng'osobola okubeera n'omusajja n'oba n'ebyetaago byo n'obyogerako n'abikolako. Ye golo. Naye ekyo kyokka kye twanditunulidde okuwangulwa abantu ng'abo. Okunoonya omusajja akuumuuka. Mane njala omusajja awooma, njagala mpulye Gaaya awooma abeera biki. Okusanga Gaaya omukuumufu kirungi. Nekyo ekyalibadde ekintu ekikulu kye tutunuulira bwe twesigama okusalawo omuntu oyo okumuyingiza mu mutima gwaffe, kati awo wabeera ensobi. Kyova olaba ye agambye nti gw'otooyagale sente ze tozirya. Ebyo bulijjo bye njogera wano. Ne mbagamba ojja kwekandaga kambanyumiza ekiboozi. Mujjukira bwe mbadde mbanyumiza ennaku zino mbali n'engeri gye nkikoonako. Ne mbagamba mu sessions zange bwe nabadde nsinkanya abavubuka, bwe nasisinkana abavubuka, nabadde njogera n'abavubuka, twabadde n'abavubuka, ebintu bwe bityo. In one of my sessions ezitanabaweza mwezi, mbeerayo nga njogera n'abaana ab'obuwala ne mbagamba ogenderera ebintu bino. Twali twogera ku kumejalinga mu minors ne minors, okubyawula nga mbalaga nti wano osobola okuba nga otambudde bwoti tekyandibadde kibi, naye oba omejalinze mu biri minor. So nga ate ebibeezaawo relationship, they are the measures. Kati measures mu relationship mu muntu akukwana biriwa byowaligamye nti zo ziteekeddwa okubeera nga ze measures. Ziriwo eziri minor. Kakati bwe njogera nga njogera ku baana ab'obuwala engeri abasajja gye babasuulamu. Omwana ow'obuwala oli wali obaddeko mu session naye nga there is that stubborn guy, that stubborn girl. She was that stubborn girl. Ng'alaga tebasobola, nze tebasobola kunfera, nze tebasobola kunnimba, nze naye ntunuulira omuwala, a beautiful young girl. Statement yange ng'egamba bweti nga mwanyinaze, obyo byoyogera okyali muto, oyogeza buto. Mujjukira nga mbagambako recently namwakyali nongamba nti bw'olyanga omuntu akozesa statement nti oyogera kubanga okyali muto oba oyogeza buto, twala omutawana otegeere statement eyo etegeeza ki. Tetuba bannabbi, tubeera ne experience. Eri abasawo oyingira mu ddwaliro bwoti ng'oli mulwadde n'oyingira mu kasenge n'onnyonnyola by'onnyonnyola naye ng'olaba alina byawandiise nga tolina kyamaanyi kye waamugambye, n'awandiika kati n'okontinuinga ng'omunnyonnyola naye nga ye yamaze dda. Era bw'akwata akapapula bw'ati n'agamba akapapula kano katwale mu laabu.
nga n'ebigambo byeyawandiise ku kapapula kali nzijjukira wallahi yabiwandiise n'akatuuka bwenti nga sinaba kwogera naye eddakiika ziwera 2 n'awandiika n'aŋŋamba bakebere kino na kino era ogenda okuvaayo mu laabu n'oddayo n'olinda wali ne bakuyita ne bakuwa akapapulako n'odda ewa dokita n'akugamba kati olina obulwadde bwe buti ogenda okukakana nga mu biwannyonnyodde wabadde oyongera ku konfaminga biri bye yabadde awandiika era teyakyusiza mu bye yawandiise n'agamba kati kino kikutawanya so tugenda kukola bweti ogenda ku treatment bweti musujja mungi nnyo ogenda kukanira oba ogenda kubeera ku kitanda kati bambi abantu abamu tugenda netwogera beefuula abamanyi buli kimu beefuula abakabi kiki ennyonnyonyo kyamanyi eredededede n'olyoka obikubamu ebituli naye nga bwe nkugereza omusawo oli nga bw'onolaba omuzadde bw'aba amanyi omwana we nabagamba omwana oyo enjala emuluma nga gwe omuyina naye ajje kukyogamba nti omwana enjala emuluma nga omwana oyagala kwebaka gwe omusitudde tulaba mwana bw'asumagira olusi yeetakula bwetakuzi nga maama akitegeera nti onaayagala kwebaka. So this young girl, beautiful young girl, kagezaako okulaga nti ye tebasobola mufeera n'atandika okunaaginga abalala abaana ab'obuwala. Waliwo abaana abwe mubeera mu group kati mwalimu abawala abazaddekokko amdozi omukulu yalinga mu group gye nalimu omukulu ayinza nga alinga mu 23 ne baali 23 n'okukka wansi ku 18 kati abalala nga balina engeri gye bakuba look attitude nga balaga muwala alinga yeefuula owakabi kugamba ffe abatomedde alagamba ffe tuli basiru ye tasobola kutomera naye nga nze olw'okuba yombi sisinkana mu bantu it was no big deal naye nga ngangama ono tamanyi buzibu bwalimu. Mbagambye nti ebintu bye mbanyumiza tewannayita mwezi. The current information jenina on that same person bwe mbamba wa updates olwalero wetwogerera ali mu maziga amangi. Mumbuze nti maziga ki? Omulenzi oba boyfriend gwabadde alina yamulimba n'amugamba nti nno agenda kumuwasa, so ayogere ne famire ye bamubuulire eddiru bagenda omuwasa. Omulenzi abeera bweru abeera ludda mu America kanjogere nga DJ Rita. Omulenzi njagala obategeeza omulenzi akwana omwana ow'obuwala omulungi omuto abeera mu America, so bwe bamala ebyemikolo agenda mukwata bukolokolo amutwale mu America. Gamba nti America omwana ono ng'atwala omutawaana ng'anyumiza maama we ng'amubuulira buli kimu. Kati maama ng'ayaayana okulaba omuvubuka oyo yaani Katonda ng'agenda amuyamba ng'agwa ku muntu omutuufu. Mbuuza omuntu omutuufu yaani ye sisita ow'omuvubuka nga naye ono bw'abuuza oli ng'ono gwe babubuuzaako abigatta tabitegeera. Omukyala nga nnyonnyola nga naye ng'otugwe yes nina abantu bange aye wano wetuli emunyonyo. Currently abantu benina abali ebweru tewali bali wano, tewali yasse niwo bwali tuli mu biseera bya nnaku nkulu naye abasama tebanaba kuyingirawo. Konogamba naye ono waali ono yazze kati walibaddeko nobeera badade omuntu ngagamba annyonnyola ngagamba omuntu gwenjogerako omumanyi naye teyamugamba nnyonnyonnyonnyonnyonnyonnyonnyonyo waliwo ebintu ebiri close. Yali mugambye nti ono gwenjogerako brother wo naye ndowooza n'ayogera wali kati yali sure kati ndowooza ono singa baayogera ekyo liba teriri busa bali ku mukolo. Amugamba owaayi olaba oli nti yoyo gwe mbadde nkugamba oli ng'amugamba aliwa olyo ono amukwata ku mukono ng'amugamba mukwano kyangu tusooke tutuule wano. Oli gwe wali enyumiza ow'ebweru agenda okuwasa muwalawo yoyo gw'ogamba nti n'agamba kaakati oyo gw'olaba oyo mwannyina nze
ddala bwente ebbeere lya mmange bwenti n'alikwata koli aha naye kati ogumye bulungi nkubuulire n'agamba oyo sobola mwogerako kibi sobola kutema mugambo oyo mwannyinaze ddala n'enjala kubuulira simanyi muwalawo atuuse wano omuntu oyo mwannyinaze tasalanga nako yadde booda n'ayingira ku nsi ezituliraanye Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan. Tatuukangako Mutukula, tatuukangako Malaba, tatuukangako Kaluma. Namugamba nti oyo mwannyinaze naye ebyo byonna alimba gamba muwalawo. Maama ngaddayo ng'atuuza muwala we ng'abimugamba. Ng'amugamba naye wali omuwadde ku goodies zaffe. Maama nsaba busabye Mukama nnyambe nneme kubanga ndi lubuto. No. Njagala kutegeeza wansi w'enjuba okwagala good life kirungi. Bw'omala okulaba omuntu ng'asobola okuwa good life, ebibuuzo bibeere bino: yetuufu ono agenda okumpa good life, anaagimpa kumala kiseera ki? Good life gyampa agijjawa? Ng'oggyeko okuba nti agenda kumpa good life ey'okumpaawo okusula sente alina, ekyo kidde wali. Kale munnange omuntu ono akuumuuka, ekyo kidde wali. Nga tujjeewo ekyokuba ne ssente, kiki ekirala ekimweyimirira? Ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala abasinga awo we mukoma ku Gaaya alina ssente. Ekya Gaaya alina ssente azijjawa? Gaaya alina ssente naye ng'oggyeko ssente asobola okuba obuvunaanyizibwa, kubanga ssente tezimala. Omuntu asobola obeera obuvunaanyizibwa mu kunoonya ssente n'aba mwerufu n'aba mwesigwa nnyo ssente n'azifuna nga mu birala mubi. Sidda wano kubagamba nti abasajja abalina ssente babi. Si babi, naye ekyokubeera ne ssente tokifuula nsonga yokka kuweesigama okuwangulwa omutima omusajja oyo. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Ojjukidde bwe wasinkanako omuntu mu supermarket ne mwemwenyerekesa omusaka amagye mulukufu ng'omanyi ebyabaawo. Wanyiga n'omusajja ne weekazaakaza, omusajja ono olwanoonya okusibako ogw'obwenzi, emize gyagikuteekako ododdo, naye ng'okimanyi ekyabaawo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwa Katonda n'okusa ekimugumya omutukuvu kkiriza bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe gyonna. Otwadde omukisa okuwulira ebigambo bino eriyo abakyali abato, waliyo n'abakulu nga tebakulanga. Katonda waffe obulamu obulungi bulungi, naye tuteekese nnyo ebirowoozo ku kunoonya obulamu obulungi nga twenyigiramu. Lutujja okusobola okubeera mu bulamu n'abantu abalina obulamu obulungi obwongerezeddwa ku bwaffe nga tebagenda kutuduulira, kutulangira, kutumanyiira, kutukinako. Bannyinaffe bangi bafumbiddwa amaka amagagga nga tekyandibadde kibi, naye ng'ekyo kyokka kye baatunuulira. Ate ne batamanya nti olumu n'abasajja bakimanya nti ono ekimuwangudde okunzikiriza ssente zange. N'awasa munne ng'akimanyi tamwagala, kiri awo ne kubanga alina ssente. Abasajja abo tebajooze bannyinaffe. Aleluka. Wo obusobozi bannyinaffe basomye, balina emikono egisobola okukola, baganye okubaako kye beetuusaako, bategeere nti ebintu tebijja kujja nga byangu, kubanga bye tuyita eby'obwereere bijjirako obuwakatirwa obw'okwejjusa. Ebyo n'abakyalemadde wadde bakola ssente ne bawulira nga tezimala era bayaayaana ne balulunkana olw'abo abazibatuusaako. Bafuuka abaddu abaabo ne bakozesebwa bye bejjusa bye batayagala, kubanga omulamwa oba goolo yali ssente. Obulungi bwo n'ekisa kyo byongera okubeera naffe ne bulijjo. Weegulumize mulamu waffe tubeere abaana bo abakwenyumiriza bewenyumiriza mu linnya erya Yesu. And we all say amen. Thank you so much for watching.